Yo kwebaka Genza soko kuzukuka Mommy and Daddy, why you acting so bad? Daddy and Mommy, why you acting so bad? Tewali ogamba otya. Okuyimba otandika okuyimba. Natandika okuyimba nga nina emyaka 8. Kati olina 9. No, kati nawezezza emyaka 14. Je emyaka emekejo mu kuyimba? Ndowooza nga 6 oba 7. Emyaka 6? Legend. Twogedde ku balegend abamaze emyaka 10. Omwana n'atera okuweza emyaka 10 mu industry. Ogenda kuweza emyaka 10 mu industry ng'oyimba? Yes. Oh my God. Oli mu class? Nagenze mu senior 2. Senior 2. Yeah. How old are you? I'm 14 years now. 14 years, senior 2. Which school? Yes. Lubili Secondary School. Huh? Lubili? Yes. Chikola makulu, senior 2, miaka 14. Baba yasoma ali mu kuyimba ile. Kati bina bintu bikwasaganya otya like music, okusoma bikwasaganya otya gwengo. Ekisooka music mwagala nnyo. Ate era obanga osobola obibalansinga. Nze webeera time ya music, mbeera focused ku music. Webeera time ya kusoma, mbeera focused mu bitabo. Kati yawolote time ya music ne ya bitabo like time ya music like when is the time for music and when is the time for books? Kati nga mu kusoma essaawa eno tuli mu holiday. Kati so tubeera tufokasinze ku music. Naye nga we turevisinga n'ebitabo. We tubeera mu kusoma like ku Monday mpaka ku Saturday tubeera mu bitabo. Watya like bakwade plotting nga muli mu kusoma. Ya kusoma. Okikola otya? Oyina plot, oyina okuyimba at time yemu oyina okusoma ekyo kikwasaganya otya? Mu kusoma tetutera genda nnyo ku bivulu bya kiro. Tebabuukinga. Batubuukinga naye ebivulu eby'ekiro. Yes. Muyimba misana. Naye tusobola ogenda awo nga ku Saturdays ne Sundays. Yes. So kiki ofunye music? Mu music tufunye mu maze emyaka 7 already kati ze maso bazimbadde ennyumba wagula emmotoka basuubira ebintu bingi nnyo wesasulira fees music yakusasulira mu myaka 7 omuntu alaba omuto nga bwakulaba kiki ofunye mu music like someone to get inspired? Mu music mulimu ebintu birungi nnyo ffe tufunye awards ez'enjawulo tufunye emikwano mingi. Okay. Nga sina okutuuka kugira kayimba kano kokola ne Spice Diana like ongambye muli abana 9. Yes. Muli abana like are you sisters like brothers or how did you come together as a group like all of you? From Waka Stars Band we are all sisters and brothers. Like real nti sigamati tweleta nti gundi kojea muleta gundi twamulonda wano like tata mama bebamu? No. Mu bazadde ab'enjawulo. Okay. Nina baganda bange mu Waka Stars Band. Then abalala ba mu bazadde ab'enjawulo. Okay. Yes. So you came together. Right where front line like you're the front liner. Mubona. Yes, nze mu. You I'm seeing everywhere. Where are others? Abalala abamu tubaleseye waka. Abakuba bandi bajita bonna. Mwina nabakuba band. Band ya ddala oba like mwina bakuba live band. Erije tulabye live band ya mukira. Yes. Bemukube ebyo. Bemukube waka. Bye tukubala nga tugenze ne ku shows. Alindako. Live band yeno. Jolabye. Guitar yino like trumpet is connect zani zengamba muzino bamukuba bino byennyini. Tukuba ebyo byennyini. Ngawala like Masaka Ghetto Kids. Tula ya masuwani, tula ya masepiti nga gemukuba. Yeah. Yes. Gemukuba. That's what we came up with. That's a activity you do, yeah? Yes. So how did you come to do this song with Spice Diana? How did you come to do that song? Twasoka ne tukola Antikale kubanga olugimba lwali luyina attaching message. Kati bwe twalukola Spice Diana n'alwagala n'asalawo tukoleyo kolabo yatwebereremu. Spice yaja temuli. Nagamba katukole. Ne tukola naye twebereremu. And who writes the song twebereremu? Twebereremu Trick Song Boss yaluwandiika. Mukola naye.
no ye akola ne Spice Dan okay yaluwandika ne mujje ne mukola mwenna ele tulukola fembi concept ezo ze bakozesa mu antikale concept za katinga kale kayimba ke mu antikale that oyo creativity ali mwanya mubawa mu antikale fe mu Wakastars twakozesa bye tulinawo okujjayo message yaffe okay ne mu mamya ndadi era bwe tutyo bwe twakola on your own tulina ba managers ne abazimba creativity ono yes okay kale ndoza omuntu ayinza okwetaaga ayinza kufuna atya omuntu ayinza okuneetaaga ne music wange osobola okumujja ku YouTube channel okay oba n'ocontactinga ne manager okay but also by number manager bazanye na Uganda tuzanya yes tulina movies ezenjawulo ani mulalu $1 Million Kid okay kati abagala iza bawe number ya manager oba babulire wayo bayinza basanga 0752 06 99 24 yes ayagala babajan band Wakastars band you can get them on that number bakubireko oba ku YouTube channels zonna bayina music wa bejali oso musangayo no bango bawagira support these kids man you know young generation bano bebaddako bebisera byemiche mitwa ejiddako masao kisegera nenga the fuse party tugenda kubeera nayo mu masao mwezi gwa kusatu awo the fuse party agenda kubetalaga buli wamu Uganda na tugenda pati chikwasaganya magezi you don't know we are just a problem 2020 buli kimu tugenda kuchikola buli kimu tugenda chikola tujja kutambula namwe by the way so be ready yeah okay tujja namwe manager Mugambe these guys are very bad tugenda bera namwe buli wamu all over the country. We meet next Saturday. Grown MC Mutono Chabazinga. One DJ Bash on the ones and twos. We see you. We meet again. See you when you see me. Yeah. Just to promote a big up on you, Kasaga Arrington.